Okulondebwa kwa Mwami Muhoozi Kanyerugaba okubanga yakwasiddwa obuvunaanyizibwa bwonna mu magye n'okwagala okubanga Yoweri Kaguta Museveni alina byagenda okwagala okuyisaawo lwaki obuyinza yabuwadde mutabani we. Baganda bange, mikwano gyange, birabika nga Museveni kati ate bimwefuukidde, ali mu kusattira agamba azzeeko ki, alekolwo ki era ki kyaba akola. Baganda bange, okusattira kungi mu State House era nga nyongera obajjukiza n'obategeeza mmwe bamikwano nti temuggwamu maanyi, twongere kupika, twongere kulwana okulaba nga tutereeza eggwanga lino na byonna ebyekwese kino ekintu byonna tulabe nga tubitereeza. Kaseera katuuse Bannayuganda naffe tunulemu, naffe twekanneenya ebintu tubirabise nti tetubiraba just awo ne tubirekawo, tulabire nga tubirabisa amaaso ate era tubikoleko nga bwe tulina obikolako. Mwami Museveni balina ekintu kyabwe kye babalidde ebbanga naye kaakati balaba nga bakituusizza ebaagala okituusa. Naye kaakati muganda wange munnamagye gwali eyo olowooza ki ku kyono atalina professionalism wadde n'akamu okuba nga agenda kulembera eggwanga? Ye olaba abadde afufujjala ku Bannayuganda nga tewali buyinza bw'alina, naye kaakati abantu tibagenda kufa kuggwawo. Baganda bange, mulowooza ki ekigenda mu maaso? Nze ndaba nga ekigenda mu maaso ekigenda okuba ekizibu ennyo. Baganda bange, twandiyimukiddemu ne tulwana ne tulaba nga tukola buli kimu okulaba nga tutereeza eggwanga lino, kubanga ebijja mu maaso eyo biyinza obutatubeerera birungi era biyinza obutatubeerera ebitatubeerera byangu. Akaseera katuuke baganda baffe ffenna tuyimukemu, akaseera katuuke baganda baffe ffenna tubeeko ekyenjawulo. Bannange, baganda bange, ekigenda mu maaso so kikambwe, twandituyiriza amagezi ng'obudde bukyali ne tubaako ekyenjawulo kye tukola ne tutaba nga tutambuza eggwanga lyaffe bulungi nga bwe tulina olitambuza, ne tutakkiriza kubeera mu mbeera yakwesigeeza nga mbu mwami mutabani wa Museveni atandika okukulembera oyo gubabbira obubbizi ebibuuzo. Nedda baganda bange, tuve ewantu ewamu tuddeko ewantu walala, tumanyi kye twagala era tutambuze obukulu nga bwe tulina okubutambuza. Bano bo bali ku mugendo gwabwe gwa kufuga Bannayuganda ng'abatategeera. Bannayuganda, awo tugaanewo baganda bange. Kyenyinza obbagamba nti tuyimuke, tuyimuse amaloboozi gaffe, buli kyolina ky'osobola okukozesa bannange kikozese. Akaseera kano ke tulimu kakusoomooza, akaseera kano ke tulimu ng'eggwanga si kangu, naye tumanyi nti Mukama ali wamu naffe era Mukama oyo ajja tuwanguza. Tusuubira nti bino byonna bijja fuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. Bino byonna tukimanyi nti yali pulaani, yali egenda mu maaso n'okukolebwa omwami Yoseri era nga pulaani ye agituusizza. Naye ate ffe Bannayuganda kakati omupiira guli mu bigere byaffe. Kiri gye tuli ogusamba ne gutambula oba okutuleka ne tudda ne batufubbalako, naye nga tekyandibadde kirungi bannange fufubbalibwako basajja bano, kubanga bajja tufuukira ekizibu. Baganda bange, Bannayuganda, wake up Ugandans, wake up, let's fight together. Tube nga tutereeza eggwanga lyaffe, tube nga tutereeza byonna ebyasoba era nga tutwala Uganda yaffe mu maaso. Baganda bange, Bannayuganda, zembakoowodde ekigenda mu maaso kiyinza obutatubeerera kyangu singa tulyetwengera mu maaso ne tuba nga twetuddeko, naye ate chance ekyaliwo ey'okwemuka tutambule. So tuyimuke. Naye ate era mu nkola y'emu oba mu mbeera y'emu, Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa najja akola enkyukakyuka ne mu magye, kubanga emabegako wabaddewo embeera etali nnungi naddala mu byokwerinda by'eggwanga lino erya Uganda, era nga Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa anoonya omuntu omutuufu gw'anaateeka mu bifo eby'enjawulo okulaba nti yeeyongera okwekuumira mu ntebe. Nkijjukira bulungi nti navaayo ne mbagamba nga waliwo ekitabo UPDF kye yalonkinga ekyali kigabanya authority, kubanga commander in chief by then ye yali ayina ebiragiro eby'enkomeredde, wabula mu kubeera nti yalina ebiragiro eby'enkomeredde yagabanyako ku maanyi ge mbu olw'emirimu emingi
emirimu egyo ne giweebwa abeera CDF ow'amagye, era nga mu budde obwo ye yali General Mbadi. General Mbadi yalina amaanyi mangi budde obwo, era neeraliikirirawo ne ŋŋamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ateeka okuba alina ekibalo na lwaki alonda omuntu okubeera nti amugabira instrument of power mu UPDF. Kumbe omwami ono agenda okubala byabala already ng'alina kyateekateeka in the long run. Bangi tubadde tetulina hope nti mutabani we alifuna ogufo guno gwamuwadde, kubanga kakati ogufo gwamuwadde omutabani ono alina authority y'amaanyi nnyo okweexecuting ebiragiro with or without the consent of Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Nti ekintu kyonna mu magye nga Mbadi bw'abadde akola nti kibadde kyangu okutowa order neeyita nga n'omukulu tategedde. Kakati omwana ono yalina full authority kubanga ye chief of defense. According to the book they launched, ekitabo kye baalonkinga kiwa omuntu yenna ali mu kifo ky'obwa chief of defense full authority. Amaanyi g'aba alina ku magye gaba gasiŋŋana ag'omukulu akulembera eggwanga. Kati waliwo enkyukakyuka ekoleddwamu mu magye, kubanga bangi mujja kugamba nti waba yalondeddwa nga chief of defense ye Mbadi abuliddewa. Mbadi wetwogerera ye minister wa trade omujja omulonde, ate era Lieutenant General Peter Erweru ono nno yaddidde mu kifo kya Muhoozi mwabadde, ate nga Lieutenant General Samuel Okiding ye deputy wa mutabani wa Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Major General Leopold Eric Chanda ono nga ye defense attaché. Major General Jackson Bakasomba ngono ye joint chief of staff, ate nga Brigadier David Mugisha ono ye ayongeddwako eddaala kati wetwogerera Major General, ate nga Kano Nyakikuru naye apromotingiddwa kati wetwogerera avudde ku ddaala ery'obwa Kano kati Brigadier General. Ekiwandiiko ekyo ekiri official mu nkyukakyuka ekoleddwa mu magye kimiininga ki eri eggwanga Uganda? Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa alina kyeyeteekerateekera kubanga alabira ddala nga waliwo ekijja. Enkyukakyuka eno mu magye tetuganye bulijjo ebeerawo, naye ate mu budde nga buno nga babadde bataddewo demand nti mutabani we alekulire, ate n'awanika muwanike mu kifo alinga amujja ku byabadde atandika, kubanga kati kino ekifo kyamuwadde kimuwa emirimu mingi, nti obudde obutalaga eggwanga nga bw'abadde akola agenda kuba takyabulina. But on the other hand, era ekifo kyalimu kimuleetera okwanguyirwa okutwala eggwanga lino in case kitaawe aba afudde. Nkuddiramu ontegeere bulungi. Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bw'afa olwaleero nga mutabani we chief of defense ow'eggwanga ow'amagye y'aba alina control ey'enkomeredde ku ggwanga lino. Truth be told, ekyo bwe kityo bwe kiri, oba twagala okiwulira oba tetuwagala, kubanga eggwanga Uganda liri mu nfuga ey'amagye. Kale omuntu atudde mu kifo ekyo Muhoozi Kainerugaba kyatuddemu yaba agenda okutekinga control over the country mu budde tugambe nti Tibuhaburwa afudde leero oba kati.
kati kyekyo ekibalo omukulu ono kye yabala ffe kye tutaalengererawo ffe twawaana ne tuteena ne tugaa waayi mbaddi naye nakiraba kuba najja ano ne mbagamba nti appointment eno n'okuhandinga over part of the power eri chief of defense tibuhabulwa alina kyabala in the long run finally era kiikyo nti kati mutabani we gwawadde ogufa okugolomola era mu kumuwa ogufa ogwo alina control y'amaanyi eri amagye. Jjukira amagye gabadde agamu geewaggudde, amagye nga geeyawuddemu ebiruyi, gemulaba ago galimu ebiruyi nga 4. Waliwo abawagira, waliwo abatawagira, nga waliwo n'abamu ku bajenero abalina amagye agaabwe mu ggwanga lino. Ne bwe mulaba tebaba droppinga ku bwa minisita nga babalekawo buli kadde, balina amagye agaabwe nga bo. Kati katulinde naye ng'omuntu yenna alengerera ewala, gano mawulire mabi, gano mawulire mabi gye tuli nga bannankyukakyuka. Kyonjagadde nakyo mukitegeere, mabi kubanga anything can happen now, and if anything happens, Uganda eba eyolekedde obwannakyemalira obutagenda kukoma kati, kubanga nkubamu akafaananyi nga tibwahabulwa afiiridde wano nga mutabani we ye chief of defense, kikulaga lwatu nti yaba agenda okontrolinga eggwanga mpaka ebbanga lye tutamanyi. Jjukira already yabalagadde ekifaananyi nti ayagala fuga ggwanga. Mujja na kubeera awo omukulu yegire oba bamugire ng'ekigendererwa kya kino yeri transition Gashumba gye yayogerako ennaku ntono nnyo emabega, nagamba nti tugenda kuwagira mwami Yoweri Kaguta Tibwabulwa mpaka kuwummula, ate tuwagire Muhoozi mpaka kuwulira bubi. Kati kino kyentegeeredde mu bigambo ebyo ebya Gashumba, kwa bulijjo neewuunya ebigambo bye bwe byapulayingira. Manyi Gashumba oyo agenda okwogera ekintu ng'alina waakijje, ne bwe kiba kya bulimba aba alina kyayagala okudrivinga ng'ayita mu bulimba obwo. Kati ntegedde lwaki yayogera bye yayogera. Anyway, byebyo nno mawulire mabi, era bwe bityo bwe bitambudde. Ekinnuma nti babagabira ebifo naye ng'ate emirimu gyabwe gya kiboggwe. Omwana amuwadde ekifo kinene agenda kudda mu kunywa bbiya. Abankuumire kati oba konvoyi banaamwongera mmeka I don't even know, kuba luli abadde n'emmotoka mpitirivu, kumpi abadde ng'atambula ne presidential motorcade. Kati agenda kubeera atya ku mulundi guno? Yonna enkyukakyuka ekoleddwa mu magye. Ngenda kudda mbabuulira ebiki ebivudde mu cabinet na lwaki akabinja ka PLU we twogerera kali mu mbeera etali nnungi era dewo enkyukakyuka mu cabinet. Naye ate era mu nkola y'emu oba mu mbeera y'emu, mwami Yoweri Kaguta Tibwabulwa najja akola enkyukakyuka ne mu magye, kubanga emabegako wabaddewo embeera etali nnungi naddala mu byokwerinda by'eggwanga lino erya Uganda. Era nga mwami Yoweri Kaguta Tibwabulwa anoonya omuntu omutuufu gw'anaateeka mu bifo eby'enjawulo okulaba nti yeeyongera okwekuumira mu ntebe. Nkijjukira bulungi nti navaayo ne mbagamba nga waliwo ekitabo UPDF kye yalonkinga ekyali kigabanya authority, kubanga commander in chief by then
ye yali ayina ebiragiro eby'enkomeredde, wabula mu kubeera nti yalina ebiragiro eby'enkomeredde yagabanyako ku maanyi ge mbu olw'emirimu emingi. Emirimu egyo ne giweebwa abeera CDF ow'amagye, era nga mu budde obwo ye yali General Mbadi yalina amaanyi mangi budde obwo, era neeraliikirirawo ne ŋŋamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ateeka okuba alina ekibalo na lwaki alonda omuntu okubeera nti amugabira instrument of power mu UPDF. Kumbe omwami ono agenda okubala byabala already ng'alina kyateekateeka in the long run. Bangi tubadde tetulina hope nti mutabani we alifuna ogufo guno gwamuwadde, kubanga kakati ogufo gwamuwadde omutabani ono alina authority y'amaanyi nnyo okweexecuting ebiragiro with or without the consent of Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Nti ekintu kyonna mu magye nga Mbadi bw'abadde akola nti kibadde kyangu okutowa order neeyita nga n'omukulu tategedde. Kakati omwana ono yalina full authority kubanga ye chief of defense. According to the book they launched, ekitabo kye baalonkinga kiwa omuntu yenna ali mu kifo ky'obwa chief of defense full authority. Amaanyi g'aba alina ku magye gaba gasiŋŋana ag'omukulu akulembera eggwanga. Kati waliwo enkyukakyuka ekoleddwamu mu magye, kubanga bangi mujja kugamba nti waba yalondeddwa nga chief of defense ye Mbadi abuliddewa. Mbadi wetwogerera ye minister wa trade omujja omulonde, ate era Lieutenant General Peter Erweru ono nno yaddidde mu kifo kya Muhoozi mwabadde, ate nga Lieutenant General Samuel Okiding ye deputy wa mutabani wa Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Major General Leopold Eric Chanda ono nga ye defense attaché. Major General Jackson Bakasumba ngono ye joint chief of staff, ate nga Brigadier David Mugisha ono ye ayongeddwako eddaala kati wetwogerera Major General, ate nga Kano Nyakikuru naye apromotingiddwa kati wetwogerera avudde ku ddaala ery'obwa Kano kati Brigadier General. Ekiwandiiko ekyo ekiri official mu nkyukakyuka ekoleddwa mu magye kimiininga ki eri eggwanga Uganda? Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa alina kye yeeteekerateekera kubanga alabira ddala nga waliwo ekijja. Enkyukakyuka eno mu magye tetuganye bulijjo ebeerawo, naye ate mu budde nga buno nga babadde bataddewo demand nti mutabani we alekulire, ate n'awanika muwanike mu kifo alinga amujja ku byabadde atandika, kubanga kati kino ekifo kyamuwadde kimuwa emirimu mingi, nti obudde obutalaga eggwanga nga bw'abadde akola agenda kuba takyabulina. But on the other hand, era ekifo kyalimu kimuleetera okwanguyirwa okutwala eggwanga lino in case kitaawe aba afudde. Nkuddiramu ontegeere bulungi. Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bw'afa olwaleero nga mutabani we chief of defense ow'eggwanga ow'amagye y'aba alina control ey'enkomeredde ku ggwanga lino. Truth be told, ekyo bwe kityo bwe kiri, oba twagala okiwulira oba tetuwagala, kubanga eggwanga Uganda liri mu nfuga ey'amagye.
kale omuntu atudde mu kifo ekyo Muhoozi Kainerugaba kyatuddemu yaba agenda okutekinga control over the country mu budde tugambe nti Tibuhaburwa afudde leero oba kati kyekyo ekibalo omukulu ono kye yabala ffe kye tutaalengererawo ffe twawaana ne tuteena ne tugamba waayi mbaddi naye nakiraba kuba najja wano ne mbagamba nti appointment eno n'okuhandinga over part of the power eri chief of defense Tibuhaburwa alina kyabala in the long run finally era kiikyo ndi kati mutabani we gwawadde ogufa okugolomola era mu kumuwa ogufa ogwo alina control y'amaanyi eri amagye. Jjukira amagye gabadde agamu geewaggudde, amagye nga geeyawuddemu ebiruyi, gemulaba ago galimu ebiruyi nga 4. Waliwo abawagira, waliwo abatawagira, nga waliwo n'abamu ku bajenero abalina amagye agaabwe mu ggwanga lino. Ne bwe mulaba tebaba droppinga ku bwa minisita nga babalekawo buli kadde, balina amagye agaabwe nga bo. Kati katulinde naye ng'omuntu yenna alengerera ewala, gano mawulire mabi, gano mawulire mabi gye tuli nga bannankyukakyuka. Kyonjagadde nakyo mukitegeere, mabi kubanga anything can happen now, and if anything happens Uganda eba eyolekedde obwannakyemalira obutagenda kukoma kati, kubanga nkubamu akafaananyi nga Tibuhaburwa afiiridde wano nga mutabani we ye chief of defense, kikulaga lwatu nti yaba agenda okontrolinga eggwanga mpaka ebbanga lye tutamanyi. Jjukira already yabalagadde ekifaananyi nti ayagala fuga ggwanga. Mujja nakubeera awo omukulu yegire oba bamugire ng'ekigendererwa kya kino yeri transition Gashumba gye yayogerako ennaku ntono nnyo emabega, nagamba nti tugenda kuwagira mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mpaka kuwummula, ate tuwagire Muhoozi mpaka kuwulira bubi. Kati kino kyentegeeredde mu bigambo ebyo ebya Gashumba, kwa bulijjo neewuunya ebigambo bye byaplayingira. Manyi Gashumba oyo agenda okwogera ekintu ng'alina waakijje, ne bwe kiba kya bulimba aba alina kyayagala okudrivinga ng'ayita mu bulimba obwo. Kati ntegedde lwaki yayogera bye yayogera. Anyway, byebyo nno mawulire mabi, era bwe bityo bwe bitambudde. Ekinnuma nti babagabira ebifo naye ng'ate emirimu gyabwe gya kiboggwe. Omwana amuwadde ekifo kinene agenda kudda mu kunywa bbiya. Abankuumire kati oba konvoyi banaamwongera mmeka I don't even know, kuba luli abadde n'emmotoka mpitirivu, kumpi abadde ng'atambula ne presidential motorcade. Kati agenda kubeera atya ku mulundi guno? Yonna enkyukakyuka ekoleddwa mu magye, ngenda kudda mbabuulira ebiki ebivudde mu cabinet na lwaki akabinja ka PLU we twogerera kali mu mbeera etali nnungi. Era enteekateeka bwetyo bwebadde baganda bange, mikwano gyange, nga mwami Yoseri Tibuhaburwa ateekateeka okulonda mutabani we okuba nga amuwadde obukulembeze bwonna. Yali kyabadde mu nteekateeka era kimaze emyaka mingi nnyo nga kyogerwako, naye nga Katonda waffe bw'atalya nguzi, ebintu abitulaga oba birwawo okuvaayo n'ebimala ne bivaayo. Ffe
tulina fe tweyanzizza nnyo kubanga kitubikudde amaaso era tumanyi kitulwanyisa ate nga tusuubira kijja tutwala mu buwanguzi.